ambo nejigwa mu nju eyo oba omulambo ne gugwa mu nju eyo mugenda okufiira ku Koko Beach ey'oyo omwana Kazibwe Bashiri Mbaziira mbwayina eka 9 ez'emmwanyi mbwayina simanyi bwe bukomansimbi ebusujju eruweero zonna bwazigatta ali mu yiika 10 agenda kukolako simanyi ate nga teyazijja mbazungu. Okimanyi nti oyo omwana Kazibwe Bashiri Mbaziira alina pisto? Okimanyi nti Kazibwe Bashiri Mbaziira alina pisto? Nannyini ssente ye yamuwa pisto. Kansirike atandise obbasendasenda yeekomyawo yeefuula motivational speaker ng'olwogooto lwawaaka mbo nakola olwavaato gwabusimanyi mbuno lwawaaka nentambula Uganda yonna nyo kale nze kansirike mukitegedde bulungi bagenda kwokya abantu bookye ettawuni bookye amamotoka bookye ekyalo bookye petrol station bookye mu jaamu buli muntu ojja kutya jaamu tojja kuddamu kuyimirira mu jaamu tojja kuddamu kuyimirira mu jaamu tweet sinziba wadde semugenda okutwitingayo osirike bwe banaabisoma ne babirabanga bingi they will abort the mission bwe munaatula n'ebitabeerako bajja bizimba bulungi nnyo birage nti biri credible era bamala okuwamba abalambuzi owulire nti World Bank eyongedde okuwa mu 7 cent okuba ng'atereza ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda okulekeraawo abayeekera okuwamba abantu kibadde kisusse mu Uganda naye kakati World Bank emuwadde obukadde bwa $876 okutereza ebyobulambuzi tokuba ku simu yange. Tugenze kuwumbawumba wiiki ekigambo kinaaba kyaddakiika mmeka olwaleero natandise leeti sibitala tuziridde leero lwa Sande tuli mu kigambo ngenda biddamu ekiro olunaku lwali lwa Sande lwe twasoma ku kigambo ekigamba God's decision is final. Katonda asalawo ekintu abaana b'abantu ne bwe mukola mutya. Twali mu kitabo kya Exodus chapter 14 from verse 23. Katonda yasalawo Isirayiri eyite mu nnyanja yegguka emitala nga bano bo baakufiiramu. N'omusajja omu n'abagamba naye mmwe Katonda wa Isirayiri ng'alabika abalwanira kuffe tuleme batuukako tetuyingira mazzi gano. Agamba nedda naawe odifayinga orders z'omukulu mubegube babo mubakwate babo munatera obbakwata. Omusajja n'agamba nga ndabanga Katonda wa Isirayiri alwanirira abantu bano bannange. Omusajja n'abagamba we musululu mmoja weyingira nyanja ne bagiyingira. Bagenda ogiyingira bagituuka wakati nga balibbo bagifuluma amazzi ne gakomawo. Katonda ye yakisalawo bali bayitewo bano tebayitawo. Twagenda ne mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula 2 olunyiriro olw'12 paka ku lunyiriro olwa 23. Mutabani wa Dawudi omu yali agezaako okwerayiza ne bigaana. Katonda nga yasalawo dda n'alonda Solomon okubeera kabaka wa Isirayiri after David. Adoni gye yali yeerayiza n'agamba bannaye nange kansabeyo akantu katono kubanga era okuva olubereberye Katonda yali yasalawo dda nti obukulembeze bwa muganda wange Sulemaani. Kati nze bampe kano akawala akato akabadde akakabaka nange kemba ntwala ng'omusingo ng'obusika nange ntegere nti ku bya Dawudi natwalako.
Solomon nanga tojja kutumanyira wano tuleetako obuseegu. Yagamba mama we musabire eddala nno n'Obwakabaka. Ate bw'atwalwa gundi bw'atwala Queen Namba Lasti abeera siye kabaka n'Obwakabaka nno bumusabire eddala. Gw'omwogerera talina mimwa. Omwana yajja adduka n'agamba mama we, maama wange senga afudde, senga kisunguli. Gundi ogamba ono w'emmanga eno tuula olya emmere naawe. Gw'omwogerera talina mimwa. Talina mimwa gw'omwogerera. Senga ngweyogedde bi tuula olye. Sulemani yagamba mama we, nnyabo maama gw'omwogerera talina mimwa. N'amumumma. Naye kiki njagaddewo kye twali twagalawo ye statement Adonija gye yakola nti okuva mu lubereberye Katonda Obwakabaka yabuwa Sulemani. So God's decision is final. Olunaku olw'Emmande twali mu ssaala ey'ebigambo Kezekiya bye yayogera ng'akyukidde ekisenge ajjukiza Mukama akyusa directive eyali emuweereddwa okuva ewa nnabbi atabuusibwa nabbi Isaaya. Omutwe gw'olwo twali tugamba ffe lwaki tukkiriza buli kimu ekijja? Togenda kufa so togenda kulama ne weesimira entaana. Sibaagala waawo muveewo mmwe ne mumenya ebintu byammwe. Munnange tumenye gavumenti yagambye tuveewo. Kezekiya yawakanya kigambo kya Katonda nga kivudde mu kamwa ka Katonda si byakulimba. Kireeteddwa nabbi atabuusibwa. Isaaya yali tabuusibwa nga bw'aba agambye ekigambo Katonda yakimugambye. Kezekiya yagaana. N'akyukira ekisenge n'ayogera ebigambo n'agamba Mukama, mu ttuntu ly'emyaka gyange muntwalira. Lwaki tonninda ne nnyingira akawungeezi? Mutuntu nakatandika okunyumirwa obulamu ng'ontwala. Sinnaba na kutambulako simanyi nsi, sinnaba na kulaba bantu bawera, sinnaba na ontwalira wano. Nze naza gwaki? Katonda n'agamba namugamba omusajja agaanye ddayo omugambe nti mpulidde. Mwongedde 15. 15 asooka agira alyamu ku bulamu awo. Kezekiya bw'atyo n'akyusa ekigambo kya Katonda for the better. Olunaku olwaddako twalibadde ku generational responsibility oba generational responsibilities. 2 Chronicles chapter 6 from verse 1 to 24. Sulemani atuukiriza agamba bino byenkola bino teebereza byali mu mutima gwa Dawudi kitange. Naye Katonda n'oŋŋanya n'entuukiriza ebyali mu mutima gwa taata. Taata ye yali waakulwana naye ffe tukuzimbidde ennyumba. Kubanga bwe wamugaana okukikola n'ogamba omwana alikuddira mu bigere yali kikola. Ate mu baana n'olondamu nze. Facebook tukyabalindako wano. Nagamba ne weeroboza ekibuga Yerusaalemi mu bibuga byonna. Mu baana ne weerobozaamu nze nga yalina agalenzi agakulu. Nojja ng'olonda paka n'otuuka ku nze ate n'okkiriza n'entuukiriza ekirowoozo ekyali mu mutima gwa Dawudi kitange. Generations ziyina ebintu eby'enjawulo, okuyitibwa kwa njawulo, obuvunaanyizibwa bwa njawulo. Kyova olaba Uganda nga tetambula. Lu generation olukadde lwa 1930 balemedde mu 2026. Tebalina magezi, basiru, banafu, emibiri gikooye, obwongo bukooye, ennyuma ekooye, bambala pampa, balemeddemu. Tebalina agenda. Olwaleero Museveni ne bwafiira wano tewali agenda gavumenti gyesobola kutwala gavumenti eddako nti tutambuze bino bye babadde baagala okukola biki. Wulira byonna bye baali mu kuteesa kwokya bantu, kuwamba balambuzi, kusuula nnyonyi.
bana abasajja okumanya babi bayingira ne bataataaganya ne system za Katonda batya ensi bw'etambulira kuba mafiya ejjawo omukisa gwa Katonda nti natural omuntu olina okukola Katonda awo omukisa emirimu gy'emikono gyo n'okola n'ogenda ng'okula ng'oyambuka financially no graduating n'otuuka we bagambira nti gundi afunye ssente mu Uganda tekikyalimu mu Uganda mulimu bamafiya batta ekyo nti omwana we waffe Mugabe ebuwama yakola okuva ku zero Mukama n'amuwa omukisa n'ava ewaffe eri ebunjako mu kibira ku nnyanja ku kizinga n'ajja ebuwama ng'asaaga n'afuuka giant wa Buwama n'afuuka giant wa region natandika okusuplayinga awo amaduuka gonna mu Butambala mu Kibibi wa awo bonna nga abatadde bonna nga giant waabo abasajja bakera ku makya ne bamukuba amasasi ne bamutta nga bamuvunaana ki kufuna ssente nga si waabwe kati bo be beekolera abagagga kati omuntu tokyamanyi mukisa gwe oba bwe guva nawe gukoma omuntu tokyasobola kukola n'amaanyi n'obaako ky'ofuna kubanga bamafiya babeera bakulingiza emmwanyi bazitta ebitooke babitta ente bazitta amata bagasuula ebbeeyi by'osuubula ne babikwatira ku custom ne bakuleetera agalwadde ne bakuttira omuntu ne bakutomera n'ogenda ku kitanda ssente ne zigenda erubaga mbw omuntu okusolayo ekiro kimu bukadde 13 ekiro kimu erubaga bukadde 13 ewiiki emu $3 waliwo simanyi buno bamalayo oba omwezi gumu ne babajjako miliyoni 10 mu mmeka erubaga miliyoni 10 ate nga n'omuntu afudde Rubaga hospital mujjuka nabagamba bwe bayisa etteeka ly'okugjamu emitima mu bantu simanyi transplant simanyi internal organs biki nenjogera ku kyuma kye bateeka Rubaga byebyo ebimu ku byatwawula ne Sister Rose nagamba mbuno nninyirira ekereziya nengamba abantu mugende Rubaga mukebere emabega w'ekyo ekyuma munoonyezeeko kodi gundi ezo eziriko sitiika eziriko mu bimpereze tutracking ekyo ekyuma kyonna baakikolokota baakijjako gundi zonna nogo zonna patterns biki byonna baabikolokotako ne bagamba ekyuma kya lwabwogo gende Rubaga bodda ng'engulu nve ku internet tewali wano ddwaliro litabantu nga Rubaga mukyatenda Mulago Rubaga hospital etta abantu enamba yange eri +974 33 93 9639 mugitere bamala kukubba ne bakwavuwaza ne bamala n'omuntu wo ne bamutta ne internal organs ne bazitwala ekyuma bakikolokota ne bakijjako ebikyogerako emabega kubanga bw'ofuna pattern namba ezo osobola okukitrackinga n'omanya wa gye kyava nababulira episode ezo ne mbabulira byonna era ekereziya neeyisa ekibaluwa negamba balina bapatanazi ab'ekyuma ekyo si kya ekereziya kyayingirawo kitya kyajja kitya mutta abantu ne mubajjamu ebibumba awo twayawukanira ne Sister Rose era buli walaba ne bwenjogera ekyamagezi avuma buvumi namwesonyiwa ate sijja mu blocking si blocking abantu nze bakulimba kubanga obeera oli awo kubanga ate bwe mbanga nga njogera ndi bya kisiru kikyandaba anvuma naye tagenda ate kukundaba emisana n'ekiro ate omuntu oyo osobola okumubulokinga nedda omubulokinga muntu akulaba muleka akulaba abirabe nga bituukiraga naye
beggalira ne babiwuliriza mu kiseera abamu tebanjagala era tebammanyi kubanze nnina kyebano ebiruko byabwe mu ntandikwa byali byakulira ng'ebyakubuuka Lubaga mutta abantu Lubaga mubba ssente z'abantu mu malwaliro ne mu bbanka tansirike tubadde tuwumbawumba wiiki tubadde ku Sulemaani responsibilities n'agamba Mukama ne weeroboza nze ojja genda obisome mu kitabo ky'ebyo mu mirembe ekyokubiri sura 6 olunaku olwaddako twali ku bayivu nga kyekizibu ky'eggwanga Uganda mu kitabo kya Mubuulize sura 12 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'e14 naye twaviira ddala ku lunyiriri olusooka waggulu ne tumalayo ennyiriri zonna 14 nga Bayibuli egamba ebyo byonna butaliimu mutye Katonda mugoberere Katonda mwagale ennyo Mukama kyokka kyekijjo bayamba naye ebitabo ebingi okubisoma okubiwandiika byonna butaliimu omusiru asigala musiru kati tulina akasajja bakayita Nsibambi profesa kasiru kazibu kalina omutwe gufaanana ng'oguva mu vvu aye Nsibambi n'ovuma omwana ekigambo ekyo mbuka kati ssebo bw'obanga oli kati busigwo nzaala olinga omwana profesa ani pengepenge yanseseza yataddeko akantu ako yansesa oluseka nga mbubuuza profesa ogambye eki ogambye eki olinga penge olunaku olwaddako twabadde tusoma nga tugamba Abanyarwanda tebannaba tuwangula naye bateekawo embeera okulaga nti Uganda bagimalawo buli kimu bakitwala era kakati no bakyakola attempts ez'okutwala Uganda naye tebajja gitwala twasoma mu kitabo kya Matayo essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'e11 Setaani yakola attempt ey'okujja Yesu ku mulamwa fuula amayinja omugaati olye amujja ku mulamwa buuka ogwe bw'ononsinza Katonda Yesu n'agaana Bayibuli egamba n'amulekamu akaseera awo n'amulekamu awo akabanga n'amupoyesa mu Luka essuula 22 n'akomerawo mu bantu mu bannaddiini mu bakulembeze ne mu mukwano gwe Setaani n'ayingira mu bakabona bakazimba mugalu baserwadda Setaani n'ayingira mu basupiika aba palamenti abo be Bafalisaayo abawandiisi b'amateeka ne mu Yuda kuno ne bakwata Yesu ne bamutirimbula nga balowooza mbuno bamuwangudde ne mu kufa yasigala w'amaanyi ate n'azuukira bonna ne babunira tebannaba kutwala Uganda bakulimba nga bagirazawo batya bakyakola attempts ez'okutujja ku mulamwa naye baagala bakikuyingize mu bwongo bakumatize nti era tokyalina kyakukola kakati oli omu oyogera okola ki ye ebigambo kati ebigambo bikole ki nga bo balina emmundu n'ensi eno okubeera bwe yabeerawo lwa kigambo si lwa mmundu ensi okubeerawo kyali kigambo okay ku Friday tetwalina kigambo ku Friday tutera kubeera neirimu tulina sheeka atera okutuyisaamu ku Friday atuwa gundi so kuwumbawumba Qur'ani naye atuwa irimu ku Friday then eggulo ku Saturday twabadde mu Ezekiel twabadde twogera ku omugugu gw'okuyitibwa kwayo omugugu gwa Uganda nga gukuliko okuyitibwa nga kukuliko obuzito bwako twasomye mu Koseya essuula esooka ey'okubiri ey'okusatu n'okweyongera yaawo ojja kulaba nabbi Koseya bwe yayina omugugu nga Yesu mulagajjavu ye ali active omugugu guli kuye naye ebizibu byabwe bonabona nga babitise gwe omuntu omu nga bolaba omwana Kadaama bwakukuta ffe batukubye emikalafa gy'amasimu muganda wange ne bakutikula emitwalo 100
kusanga na simu n'otasirisayo yadde olunaku n'olwo n'enkeera n'oddamu n'okikola kyekimu nga bw'osirika owulira. Yeremiya yagamba bw'asirika awulira omuliro munda mu ye. Abaana bakadaama bakukusa amasimu, bakola emirimu mangu n'alongoosa kalina 3, mulimu ebitanda 82 byonna n'abyala, essuuka zonna n'azooza, zonna n'azigolola, bonna n'abafumbira, ate n'agenda ku live, ate nga n'emmotoka agyozezza, n'amadirisa agasiimudde, ne wansi asiimuddeyo, ne waggulu ku mabaati n'alinnyayo n'asiimulayo, amategula n'agasiimula, n'ajja ku live n'abikola mu ssaawa ezi. N'afissaawo essaawa ya live ne bagamba omwana okumutuma ekirala ali ludda waali ku ssimu, nedda aveeyo akomewo. Genda mu mbuzi, n'agenda mu mbuzi n'akomawo n'akola live endala. Ng'ekimukozesa ebyo byonna alina ebintu akera n'ategeka purogulaamu ye n'agiwulira kati n'atambula. Buli bw'oba tonnagikola, bw'oba tonnaba kuyogera, bikubeeramu muli n'olyoka okuuta kino n'oyanguwa ebintu byeyongera kwesomba mu mutima gwo bizira bwoti n'otandika n'okola. Abo abaana bakanaabe booza emmotoka, abaana abo abawala. Waliwo omu ye yabatiisatiisa yabagamba ewaffe omukazi tayoza mmotoka, ekyokubiri omukazi tawalampa. Olwo nga bamugamba mbu nawalampa amadirisa, n'abagamba ewaffe kalica yaffe. Anti wano Abawarabu barespektinga kalica. Gwe buli kyobakwata bakwatire ku kalica kama tufudde maama. Kalica yaffe omukazi tayoza mmotoka. Omuwarabu n'atabamu magezi kubuuza kalica yammwe atandika waliwo emmotoka. Mu Uganda emmotoka zajja mwaka ki? Abawarabu bannange. Omwana agamba tufudde okuwalampa. Yamugamba nedda walampa eddaala, gira genda osimula. Mugamba nedda ewaffe kalica. Omuwala n'awalampa waggulu bw'ati. Abasula mu nnyumba eyo yonna bafa ne baggwa. Namugamba kwegalidde towalampa tujja kufa, nabaga nedda kubanga kasi towalampayo omulundi ogwo ng'omanya ojja biwalampa byonna. Naye omwana emirimu egyo gyonna agikola. Najja live ate n'akwata obuteeka okujja live oba oyagala oba teyagala. N'amaliriza n'addayo n'amaliriza ebisembayo. Lwaki? Omuguggu ogwali ku Koseya oba ku Ezekieri nga gumwetimbye ku mutwe, bw'aba tannabyogera nkugambye asobola okukola ebintu, entebe agikwata bwati n'agiteeka eno ate n'asiimuula ate ng'agisitudde n'amala n'ogizaawo, guno omukono gusiimuula eno, guno ate gutereeza bino mu sekendi saaka ng'emirimu gyonna agimaze. Nagamba ono omwana alina omuntu omulala ajja n'amukolerako. Edda bamutugereranga engero, simenyi bw'omwana ne bamubonyabonya, so bw'omuzimu gwa maama we mbu nga gujja ne gumufumbirako cyayi. Bannaye nga bamugamba okwoza engoye mbu nga gumusanga wansi ku luzzi nga gumuwoleza mangu mbu nga guzikaza ng'omwana azikomyawo. Kumbe baali batugamba bakadama mu biyumba. Bannaye katugenda mu kigambo. Uganda tebannaba kugitwala. Uganda tebannaba kugimalawo. Ababadde n'ekirowoozo nti Uganda baagimalawo dda, bakibateekamu babamalamu maanyi. Beera n'okwekkiririzaamu. Omanyi buli kintu kyonna nga kinakukolera amakulu kiva mu kwekkiririzaamu ggwe ng'omuntu we weeteekamu. Batulaga nti Uganda baagitwala dda baagimalawo. Weebuuze nti baba baagimala dda, lwaki bakyakukuta na buli kimu nga babissa mu nkukutu? Lwaki tebabikola open okukakasa ensi nti kati ffe tuliko era ebyo byonna twabyefunza dda? Babikola mu nkukutu kubanga wakyaliwo be baggalira emabega babeere nga tebalina kumanya kwonna kwe balina, basobole okutwala ekiwedde ng'abasinga obungi bali mu tulo beebase. Kati gwe Munnayuganda gw'ogenda obbawa ekyanyi okugitwala bagimalewo, singa oneesuulirayo ogwa Naggamba. Bano nno bali mu kupiipira essaawa zino nga bagamba
nti baagala okusala amagezi okulaba nga Kyagulanyi Robert Ssentamu azuukusizza abantu ye bamwekutulirako ddala, kubanga ekigambo kino kyatandikira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyokubalabisa nti tubalabise. Bwe yagamba tubalabise, kakati buli munnayuganda yatandika okunoonyereza ku biki ebigenda mu maaso, asobole naye okufuna ekiwendo ekirabisa. Bagamba nti ekigambo ekyo kye kireetedde bannayuganda okubeera abakaawu paka n'olwaleero nga tebasalikako musale. Buli ekibaawo bakiteeka mu mawulire. Kyagulanyi Robert Ssentamu n'abiddusa emitala w'amayanja n'abiteeka ku international community. Kati bagamba nti ekyo kyonna kireetebwa olw'okuba abantu baazuukuka, banoonya engeri gye basobola obbasalamu sipiidi. Mu kwagala otusala sipiidi batugamba nti ebyo bye mulimu bya bwereere. Ate ebigambo bijjako gavumenti? Ndaba Uganda twagimalawo dda. Oggwemu amaanyi oleme kuddamu kulabisa. Bw'otalabisa bafuna advantage ey'okutwala bye batannaba kutwala. Bw'olabisa batyamu ne bagamba nti ndaba ensi yatutegeera dda. Ye lwaki twesiba ku batatwagala? Kibaleetera okutya. Kakati gwe munnayuganda buli w'okutte toddiriza. Bw'olaba ekisobye labisa. Kyagulanyi yakugamba nti ye waali omu naye asobola okuzimba bakyagulanyi eggwanga lyonna. Fuuka Kyagulanyi. Obubaka buno gy'atasobola ye kubutuusa, gwe muyamba obumutuusizeeyo. Nga ye bw'ali nti abusussizza eggwanga Uganda abututte emitala w'amayanja, gwe busaasaanye mu Uganda yonna. Kubanga bagamba nti okugema kusinga okuwonya. Munnayuganda abadde tamanyi, bw'anaategeera ajja kusobola okwetangira enkola z'abasajja bano ez'obulabe eri eggwanga Uganda. Kuba ebirowoozo byonna bye batuyinako bya kwokya ggwanga ddikumako muliro lisirikke, kuba nnyonyi ku ttaka, bannayuganda enkumo n'enkumo bafiiremu, kwokya balambuzi ababa bazze ate okuleeta akasente mu ggwanga erya Uganda. Kye babalamu ekyo kukwata mawulire ga international community gadde eri Uganda bafunireko ne ssente ez'obuyambi nti Uganda yalumbiddwa enjega eno, eggwanga ne balikumako omuliro, mugiwe ku buyambi esobole okwekubako enfuufu. Obuyambi obuweebwayo busigala buyamba bo na famire zaabwe, so tebuyamba bannayuganda babeera bafunye buzibu. Kati gwe weebuuze nti obudde buno Uganda ekugasa ki? Tekugasa, kuba abagikulembera tebakwagala, ate era abagikulembera si bannansi. Wabula ejja kukugasa singa onoolwana n'oggyako gavumenti eriko, ne tuleeta gavumenti ekolera abantu.